Coming up. Buli musajja naagala nnyo owulira mukazi we nti bamukwanyeko. Ate tetwagala nammwe temukisusa. No, abasinga Luyan oyagala ebbeera ne mukazi gwe batakwana. Yes. Nga tebamukwanye olina obuzibu. Let me tell you. Bino tunjogera kwegumya. Naawe ani yabagamba nti no nze mbawo nagamba nze bayirawe babe. Njagala nnyo nga bakwanye. Babe, ani yakwanye leero? Owange. Babe. My guy likes it when like Bamwitani mwogere. Bamwitani. Now, okay, let's leave that. Yeah. Nze abantu bamanya ba generation yange nze kinyiiza era bro tukwana mukazi wange nolowooza ndi musanyufu nze sikyagalira ddala. Let me tell you. No, newoba stranger nga sikulabangako. Nze wokwanira mukazi wange we are enemies. You're signing a treaty of enmity. Tetsobola kukwatagana. Tekina nga kinsanyusa kitya. Naye era kinyuma nnyo omusajja okuwulira nti mukazi we bamukwanya. Kikwongera nnyo okuvaluinga mukazi kubuzaako gomulabe fa Brown Skin Events kwaniriza ku program akatebe k'omukwano wano ku Brown Skin Events. Tukomyewo ne episode endala era nina bendi nabo wano enno mu studio. Bagenda babakweyanjira n'oluvannyuma tweyongerera. Kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events omulungi amannya gange nze Yvonne Hunter nga bulijjo era nga tukomyewo ku show yaffe. Yeah, thanks for watching us. Mwebale kwekumira ku Brown Skin Events. Nange nze Luyanda, L to the U to the Y to the A to the N. Sanyusa okukyazibwa katebe k'omukwano ne Brown Skin Events ne Hannah. Yeah. Mwebale nnyo okubanga mwekumidde mwebale kusubscribe na katona kulaalira ku Brown Skin Events ku katebe k'omukwano tugenda batwogera ku a cheating wife tugenda kumwogerako yeeyisaaca tugenda kumwogerako naki ekireetera abakyala abali eyo okubanga bayenda kuba bba baabwe baba bayenda ku baami bwabwe kubanga okwenda kuno kumenyeza amaka mangi oba kumenyeza obufumbo bungi. So we are going to be talking about that. Era mugenda ba mutuwa perspectives zamwe about a cheating wife yeeyisaaca and what causes that. Natandise n'omukulu weird. Naye lwaki nze mutandika nange obukasiika. Ladies first ate kati mugambye nze no engeri moderator gyalonze nze sirina kyakola. Era nze awalina osookawo naye nga ebisa ebisinga kiba nze nalowoozezza omukyala yalisose ng'omusajja kwogera ebintu bino. Nedda kubanga kati gwenga gwe omwana kati weteeke mu ngato zo like omukazi akwendako abeera atya like yeeyisa atya kubanga njagadde otandika naawe kubanga this is personal to you okitegeera. Yeah. Olaba abakazi beenda n'omukazi ayenda amusolake badde sinnamufuna kireka abadde tebannandaga benakabeera nawo obulamu bwange bwonna. Nedda namufunako omukazi ayenda nga nakatandika ensonga z'omukwano. That's around 2015 walina emyaka 10 naye nze nalinawo girlfriend oyo yayeyenda ngedde omwaka alayika nzisa tegedde. So kati yali acting atya yeeyisa atya. Anga weird. Omanyi omukazi ayenda wanayo omukubira essimu jjukira relationship oba etandika mwogera kuva ku makya paka kiro. Buli omufunamu obudde nga mwekubira amasimu. Girlfriend watandika okuwenda ogenda okukuba essimu ng'eri busy. Kati omusajja oba yagala girlfriend wo nti ayenda. Abakazi abenda balina kano akakodyo akubira essimu nga munaatera okwebaka awo. Nemwogera n'amaani agamba nze ngenza kwebaka good night. Ogenda okuddamu okuba essimu ddakiika 2 from then. The number you're calling is busy. How do you know? Is it by emergency? Anti ng'osooka ojjako era ng'okiwamu eddakiika 4. Nga bamukubiddemu bikira. Tofaayo. Okiwamu eddakiika 4 after that. Noddamu n'okuba eri neba busy. Maama ne weba emergency. Aba afiiriddwa nga bamukubiddemu bikira naye ng'alina baakubidde okubikira. Oba si ekyo ng'agambako n'emikwano gye. Buli lunaku. Yeah, ayinza obba alina different people balina okugambako ku nsonga evudde. Not every day. Kati wenjikuwa every day nga kiriwo kityo. Era nga naawe oliwo gikubako every day. I'm your boyfriend. I have to call you anytime I want.
Yeah, like if I call you and we You know- talk, you know- netumaliriza okwogera, why Yes, then well- would you call me back like nonkubira oluvannyuma Yinza eddakiika obanga abiri nfunye noddamu Yeah, eddakiika okulabira okugamba ekintu. So obanga twayogedde nenfuna ekyokugamba ekyasigenda nasobola keera agende ano badde nsaba ngenderewo nga nkutuma neba Kati ayinza obba coincidence. Ayinza obba nenkya neba coincidence. Yeah. coincidence. You know what makes me ekimu ku bitono ebindaga nti your boyfriend is calling you anytime and you pick my phone. Yeah. Am I right? Newe nkubira ku mwendo ogw'ekiro, you wake up and pick. Newe nkubira you wake up and pick. So I have a right to call you anytime I want. What if I don't pick up my neighbors? Kiba kitegeerekeka era ku makya okeera n'onkubira n'oŋŋamba sakubidde jjo nawadde wankubidde n'adde nebasa. Am I right? Naye niyo era abasajja abalowooza mbu it's a mandate nti newagikuba nina ogikwata oba ku mwenda oba kumiye tebimukwatako. Precedent gye musetinga nga relationship etandika matters. If a relationship yaffe tuba twagitandika nga twekubira essimu buli lunaku, then why does it become an offense to call you later on in the relationship? I understand. What's going on? But What are you It might hiding? not be an offense, but eri abamu abalowooza abalina that entitlement nti nze njogera n'omukazi wange paka ssaawa 9 kati lwagikubye ku 9 nga weebase sweetheart Waliwo kye bayita akakyamamamira. Abaganda balina olugero olugamba akakyamamamira. okalabirako. Sorry. Wakagolola kamenye kamenya. Akakyamamamira wakagolola kamenyeka. Yeah. If we started our relationship, mutwakubira amasimu buli lunaku. Mba ntukukubira buli wenjagala okukubira. I mean, if I'm your boyfriend, kukubira essaawa yonna, togenda kuŋŋamba with my boyfriend, sobola kukwata. At this level gye tuliko ey'okudatinga mu myaka gyaffe gye tulina, nkubira essimu n'okwata ssaawa 9 the first time, that means I can call you anytime I want. Am I right? Am I right? Then kati ensonga ki gy'ompa nkubidde essimu ne tumala okwogera, let's say wakooyo ngambye wakooyo, it's understandable and you say good night ne weebaka nkitegeera bulungi nnyo weebase olunaku olumu nekugamba good night n'ogamba good night nenziramu nenkuba essimu yo ng'eri busy okitegeera okay eri busy, let me give her 30 minutes nomukubira after 30 minutes ng'eri busy okay what's going on? Of course otandika okubeera inquisitive. That benefit of a doubt yekkulamu nomala n'ogamba kamukubireko after an hour. N'ogikuba this is someone you love. Otandika okugamba ayogera naani? Tube bantu. Tuve ku bintu bya entitlement kuwulira bubi. Otandika okugamba what's going on? Okumanya kino engeri gye kikuyisaamu. You wake up early in the morning era noddamu n'okuba essimu. It's a reflex action nti ozokka togendedde n'ogikuba okakasa osanga bamblockinze. What did I do wrong? oba weebase ng'omutima teguteredde. N'ogiyisaamu ku makya ate neeyitamu. Ate nagamba man, I'm feeling sleepy. Yasuze ku ssimu ayogera. Okay. You play it cool as a gentleman. Kireka ne kiyita. So n'okigezesa, oyinza n'okiwamu ennaku 2 n'oddamu n'okigezesa and the same thing happens. Who are you talking to every day? You did it last time. First of all, nze ng'omuntu sikiririza mu coincidences. I don't believe in coincidences. Nothing doesn't happen without a reason or a plan. I don't believe in coincidence. Nti fena tuzze wano, me and my girlfriend, era fena tuli mu meeting with ye alina omulenzi omu, nze ndi mu meeting ne bakyali bange, even tomorrow ne tuli meeting. That's a coincidence. Nti my girlfriend is getting a message from this specific guy whenever I'm maybe using your phone, maybe to load electricity, maybe to download something, to shoot a TikTok thing. But say from the same guy, let's say Robert. Robert yali mukuweereza message. Is it by coincidence? No. It's intention. Oli mugezi mpobutano. The sikiriza tulimayita coincidence dala mu relationships. Coincidences don't exist in life. We can be friends. Yeah, friendship to what level? To close friends. Most of the people we have dated have been our friends. But tukuzizanga batugamba mikwano gyaffe gye tudating. So you're a friend to my woman. I have no problem my woman having male friends. Naye tomukisussa. Don't towera nyo kyali wamu. Eliyo bali eli ba friends betwina nga tomunyumiza nti nina guy wange akuba this time biki ajja gamba after all we are not dating, so I have that right of calling you anytime. Yeah. Waliwo kye bayita okumanya n'okumanyiira. Bintu bibiri bya njawulo. Bakyali b'abakyala baffe mbeeko nawe mukono.
like these are our women, man. We are human. I don't believe you feel right when I do that to your woman. Yeah. Nganze sebo nga nkubira demu nga mugamba man. Nze tobingambe byo boyina Ane gai. chovala beli abasajja Imagine aba. kugambye oli gai wo boyagala nnyo butegeke. Ne nkugamba man, kalina kyangambo yo naawe. Nze ndikyaliwo. That's disrespect of the motherfucking high school. Sorry. Anyway, it depends ne ku mukazi. Woba the respect join eri bawo. Anti wewe togera ku mukazi omwenzi so musajja omwenzi. Yeah. Ekyo kimu baabe kubyako abakazi abenzi bakukuta. How? Bakukuta batya abakazi. Essimu y'omukazi omwenzi togikwatako my friend. Yiye. Ha! But that's why they call it a Wait. mobile phone. No, when we are in a relationship, my phone is your phone. Your boyfriend's phone is not your phone. Ako kapya. You know banga man. Nze simya bange. No, according to you. According to me Yeah. and my relationships. And your relationships. Bemba Yeah, and your demo. girlfriends. Bembadde nabo. Yeah. Essimu yange essimu yo. Leero yange efa tuyinza okubeera wano, let's say nze naawe. Essimu yo neefa nga option gye tulina kukuwa yange okuzise. And Yeah. I'm phoneless. Because me I can Exactly. hustle. By morning I have a phone. You mean oyinza obanga tolina leverage. Oyinza obanga tolina mukisa ogwo ofuna ssimu by morning. Naye nze nga nsobola okihustlinga out. So what do we do? Nkuwa essimu yange. I don't need to flash out everything. Tandikira. Genda ku WhatsApp ogikyuse. Genda ku kizi. Waliwo ba girlfriend abakazi abaddala abenzi abo balina bye bakweka balina apps lock abane fingerprint, face ID ne pattern ne pin. Aine ku chat mu WhatsApp n'abaako gy'ateekako. And privacy. Safety and privacy. Kati musimu mudalinamu apps lock. Apps lock eyo ngerina enamba 12. Bana. Kichokweka. What are you hiding? I mean. No, okay. Elio faba munga tulina mikwano gyaffe nga Jema kulagenda kujja bbemu enamba y'omusajja wange amwe texting. Lekati nga we are trying to get that privacy. Ate muna ekyewunyisa contact list mugiteekako apps lock. Asimanyi Because apps lock ebeera ku bifaananyi. Ate ebifaananyi bimanyi sneakinga from WhatsApp ne bijja mu gallery. Apps lock ebeera ku WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, communication apps, ne SMS enaku zino muteekako apps lock. Niwe naye abakazi mubulateeka apps lock ku settings. ate oyo aba mulalamuko. Kati ekyo kimu. Kati waliwo abakazi abenzi ne bamuyita Miss Perfecto. Nga yo obwenzi bwe abukweka ekisusse. Nga n'essimu password ogimanyi. Naye nga buli ka message akayingira kityo I love you nakadeitinga nalyoka ddamu kyaweereza nako nakadeitinga taking a risk. Wekirina okuba abakurespecting nti anytime okwata ku simu yo lemesanga mbikumenya Anti tugambye mukazi akurespectinga tugambye mwenzi kati gwendiko. Anti neera twogera ne ku nsonga lwaki babikola. Baba ne WhatsApp 3. Business, WhatsApp ne GB. Kati alaba okomyewo nga kwata business neno nga bifreezinga kitegeeza message ekyasooka kujja nga sigaza GB gyayogera ne Fatuma ne Faride nga message ziri clean tulina bimukwatako naye nga baaba obwenzi obuli wali nga leg is moving left to right nga wotaliwo omukazi bawuuba oli so abakazi abenzi waliwo ali perfect waliwo abakweka waliwo abasiru abakatandika obwenzi nga bamukubira n'essimu n'agikwata n'abeera ng'amaguka essimu yange waliwo akubyeko n'apakuka tateredde tukwata ku simu ye waliwo nali ndeete mu muwala nenkwata ku simu ye mba nakagikwata bwenti mu ngalo najja naginjakulako bwati nagiteeka wano mu nkowa bwati tukwata ku simu yange so women abenzi at least bye nakalabako n'emikwano nga bebanyumiza at least yebyo mpozi nga nakinirabidde nsobola kirukunga in later. So kusaidia Yvonne omukazi omuza abeera ati. Anyway, according to me, I'll be sincere because ndi mukazi. Ekisooka omukazi omwenzi njagatta ku kyaluyani kyagambye babeera ne passwords everywhere. Actually abakazi abenzi ne ku notepad ey'omusimu kubeerako gundi. Yeah. Kubeerako like password everywhere ne gallery because
we know these men betucheatinga nabasobola okusindika akafaananyi munayo omulabeko mulimu password si yange abantu bajja kundayo baloze nagaggawadde so olaba Yvonne ekintu abakazi abingi mukitadde nnyo ku masimu gokka wayinza okuba omukyala ali awo esimu ye ng'eri clean buli kimu nga kiri clean naye ng'ate oli nga ye mulala nnyo ayinza okuba nga neweeba simu nga tekiri ku simu it's not all about a phone but ye nga ye omuntu n'omusajja ye gwagenda okiitingako nga tebagenda nabireeta mu simu twagala Miss Perfecto akayingira kajjamu agenda nakola byakola nadda on time akakasa ate ojja abaana akuwa ekitiibwa afukamira n'ofukamira naye ng'alinayo kiyambire aba on time omanyi kye bayita omuntu ali silk omanyi kye bayita omuntu ali silk nti omuntu ali silk ye walibaddeko ne mukwano gwo nga mubbi naye nga tusobola kukkiriza nti oyo mubbi ne bakwata kyaliwo omubbi ng'omuterawo n'omukono ne bagutema oyo gaye tasobola bba mubbi walibaddeko ne bakyalibo nga benzi nga sorry si nga benzi bakyalibo babiri nga beeyagala naye nga tokimanyi nako then ono kyaliwo najjera ng'abanaye ndi muntu lwagundi siswe omuntu aba silk nga taleka tracks wise bwe tuyise Miss Perfecto nti ye ogenda fuluma amanye hi hani otuse bulungi ku mulimu tugenda lya kireero ngendagendako mu katale later ngule kino na kino akuwa ne programu ye ey'olunaku ngendagendako wano nkole kino na kino then nveeyo mama yankuwidde ku ssimu so you know naye safeguarding nti nolwanfulumye ng'agenda kudda late era agenda kuba alina ensonga emuleseeko ewaka ate aba yagikutegeezezza nako dda nga yokonkushuwa tali mu okitegeera nalyoka kuteeka ku status n'ajjayo buli omu nga weeraba wekka you and yourself alone nga gwali ku status nedda ekya status sobola n'okupostinga nga siina gwe mutinze naye nga sitaddeeko ka caption olina Miss Perfecto nga sitaddeeko ka caption so someone will think ti oyo muna alabika brother we oba alabika kyaliwe oba yes kumbe nga muntu wange bwokola no si bwenkola cause even my man knows si bwenkola kuba n'omusajja nga akimanyi but I'm talking njogera ku bawala bannange abalala betwogera nabo cause we are girls tutula ntubyogerako oli n'akugamba nze nno namutadde nesiteekako caption so kati oli yalowoozezza just kyali wange naye nga gayi wange but I don't do that. It's okay. Support yamaka. Kitebe kya mukwano. Anti ombuuzizza oba wenkola so that's how girls do bana. Okay, apart from ebyessimu ebyebyokuba nti bakwekereza nti bakola ki naye by the way omukazi omwenzi n'ewaka wennyini ate ojja okyegendeeza nnyo omukazi omwenzi aba alina ebbuba lingi nnyo ku musajja we lwansonga aba amanyi nti naye byakola anyway engeri gye twogera ku mukazi kanjogere ku mukazi naye si bokka n'abasajja yabadde y'abakazi kyova abankugambye nti engeri gye twogera ku bakazi kankiteeke ku bakazi but you also do that. It's okay. Let me tell you. It's okay and you have the right to. Madena kyogera naye omusajja tayenda mu Luganda omusajja tayenda kyakola tebakiyita kwenda sekyo omusajja kyakola omusajja kyakola bakiyita kwenda wamma omusajja ayenda no you already told yes of course ayenda nga lwaki tayenda omusajja ayenda akola ki and let's go back to our topic leo twogera ku bakazi si basajja naye ng'ayenda abakazi omukazi asobola okubeera nga omukazi nga akola obwenzi ajja makinga sure nti akubuuza ayagala omumanya programs ogwe ng'omusajja buli kaseera nti newaba wakukubidde n'awulira akaloboozi nti kamukazi and who is that obadde ogana nani abeera so curious and suspicious abeera ayagala amanye lwaki koze aba amanyi yes kiringa omubbi tayagala kumubbi era kimuluma nnyo ng'omubbi so kati byebyo abakazi since we are talking about women here that's what they do
aba ayagala ofuba okulaba nti amanya buli kigenda mu maaso ani gweyogedde naye oluddeyo bulijjo okomayo wakasa 2 lwaki leero oluddeyo obaddewa because aba amanyi oba olina gy'osoose ne bakutegula nga ye we bakola ki yeah. So what about these women changing like never waka? No, eri omukazi asobola okyuka nga tayenda naye nga kiva ku musajja we maybe nga waliwo ekimisinga ng'alina kyayagala omusajja we kyatakola like oba omusajja we tamutegeera bafunyemu some misunderstandings biki nga agezezzaako okwogera n'omusajja ng'agaanye. That's when she will start changing agambe ono nno kirabika kiganyawo nekikyukamu naye sigamba nti bonna bakyuka lwa bwenzi abamu ebeera mbeera. Olaba abakazi like being honest, omusajja asobola okwenda n'atakyuka, omusajja asobola okwenda asigala ng'akwagala kyekimu nga providinga kyekimu. A man can stay the same okujjako nga omukazi omanyi waliwo kye bayita falling short of your glory, okujjako ng'omukazi yalekeddeawo okukola ebintu ebimu. You know, abasajja balina ebintu bye baagala nga osuza otya, olidde, olunaku lugenze lutya. N'abakazi era babyagala. If you ever anti abakazi ebejendi omusajja simanyi nnyo. But if you ever give another woman a chance for your if you ever give a chance for another girl to do that to your man, it doesn't matter. Omusajja asoboka bakana mu buliri naye ng'obongo buli bwa masitula somewhere. Nti masitula, I'll come home to you and you ng'oyogera ne Farid olugambo lwayise w'emisana jeering ng'oyogera n'ekisenge, and masitula will ask me, have you reached home safely? Masura will ask me, have you eaten? Masura will ask me, have you had a shower? The same applies to women. New people, this thing is 50-50. Byamwagala naffe byetwagala. Yes, and yes, in most cases, ebikuturninga off. Bisobola nange okunturninga off. Omanye ebintu ebitturninga off abakazi byanjawulo ku bitturninga off abasajja. In most cases, bisobola. And then, omukazi ajja kugamba nze ebyo sibikola waffe mama teyabikola. Ojja sanga omukazi agambe nze siri mukazi Muganda, balina engeri gye banya nnyo omutwe bati nga boogera n'amaaso nze siri mukazi Muganda. I don't kneel. Masitula somewhere is kneeling. Now that's a statement is a nyinza obutasobola fukamira. Of course it's a sifukamira. Like it's oli ajja agamba it's gender inferiority naye nze ng'omusajja gwofukamira nze sifukamira. You get? So gwe tojja fukamira kubanga zendi munyankole fa wanyankole tetufukamira. Si kubeera namnya ali abasajja bafa bambe tufunanga ye tayagana mufukamira ngagamba no please don't. Kati nga kale gwe ng'omukazi okikola once in a while. Nabi kankubireko kino kintu. Let me tell you, a man will tell you saga kufukamira. Nze saga kundetera juice. Nze saga kundetera mazi. One day he's going to meet that girl that will do these things that he said he doesn't want. And that will be the end of the story. Ancho balaba nkugambye nti yadde omusajja asobola okugaana naye waliwo akaseera kagenda otuuka naawe obikolemuko katonka katiiza omutiizingemuko omulage nti nange mbisobola obikola. Because some men abasajja asinga asobola okikugamba ng'akutesitinga kulaba. No, oli asobola obayo nga kituufu tayagala. Remember, ebyo bintu tubyogera mu genesis of the relationship. Yeah. Ebintu byogera nga nakakusanga omukwano gwaffe muto. Naawe Hannah tugeze osanze Brian. Nti nze ne Yvonne twesanze. Bwe ne brown skin namwe mwesanze. We a new couple. Brown skin musajja Muganda senteza tayagala manya. Obuvono obuke waabwe omukazi afukamira. Obuvono obuke waabwe ali amatooke. Gye buva ne gye bulaga. Omukazi akera ku makya n'amubuuza n'agenda n'amukolera breakfast. He will make his statement right from day one. Brown skin is my friend, a very close friend. Mfunye naabi wange. Mukyala munyankole nga omulaba shibubu nganganga agambe ffe bunyankole tubikola oba ffe bukiga tetubikola oba ffe lira tetubikola oba ebyo by'Abaganda. Kati gwe omuganda ogenda bikola and you're going to feel like osanga by'Abaganda onaleme bikola erinze maybe ndina mukiga. Let me say I'm from a tribe that doesn't do that, and I'll be frank with her, ffe waffe tebabikola. Mfuneka girlfriend we get like man, it's life. I'm being honest here.
And you'll be like, okay, Joan, you have comedy. At first it will be funny. Kubanga tochikiririzaamu. Yes. Nzijja kunyumiza nako naawe. Mwana gwe mbadde ntambula ne Joan. Okimanyi nti Joan yafukamidde mami. Bana those people. Mu bwaloko bwa Joan, oluddako Joan asange elder brother wange afukamidde. My mother will see something that they're not seeing in Nabi. My mother will feel like Yvonne maybe Techina and Bisa. We are from a tribe that doesn't accept that. Mind you, my mom is about of Camille. Now there is a Joan in the picture that is kneeling down for my mom. My mom, as one of shifting her focus, never shifting her bomb. Before you know, now we turn juice because of what you call it. Before you know, Joan Kumolimo, man, my G is working so hard in there. Yeah. Come try the mass of dispenser. I'm thirsty, maybe this guy is thirsty. Joan is even not doing it in a space of Onogai Mwebwanisa. I'm not but man, no one doesn't love a king's treatment. Yeah. The easiest way is giving them care. You don't need to tell them I love you so much. You don't feel like yeah, Jackson Membela. Yes. So Joan yafuddeyo. Joan mfunye ekizibu waka nabi wange nkubidde Joan kyali nabi yakoze bwati. So because Joan knelt, byatandikira. Joan knelt. My mother was okay. How is Joan? Mama Gundi ali acha. Let's say we have a kid. Mama Raymond ali acha. Mama Raymond ali bulungi. Ate Joan. Before you know, my discussion with my mom has a Joan that didn't happen before. Discussion. Yeah. Now the discussion is more of Joan than mom. Joan mugamba no mami akomboza nnyo. Joan agenda kutandika okubira mami. Joan agenda gamba tugenda yaku mami. Before you know, Joan is going to mom gutogenzeeyo nabi wange. Before you know, my friend, nabi tayagala mama wenza sibera na Nazara. Our girlfriends have that. Yeah. Joan is not in a space of being my girlfriend. She's now my mom's friend. Now Joan, my mom is comfortable talking about Joan. And I'm comfortable talking about my issues with Joan. So abakyala babeereyo ne bagamba nti fe relationship yaffe teri ku ekyo. So banga teyali ku ekyo nga tutandika okuddayo ku mulamu asagala nnyo okuveeko kuba omanyi okwogera. So okogenda ku bbiri as far as being really concerned. Relationship yaffe yes mutandikwa teyali ya love teyali yaki. Along the way I'm going to get a Joan that cares, that does what you think shouldn't be done in our relationship, and my mind is going to be diverted. I'll think about Joan. What girls don't know is I can sleep with you and wake up in the night to check whether a friend is fine. Yeah. A friend who is a girl. This friend is doing something. This friend is doing something you're not doing. Golokuolowooza oli mukazi ava mu maka amagagga ate nafumbirwa kaggayi kali yala twezimba bwezimbi ffe waffe mami yali tabikolera ddadi. I had a friend yalina guy we nga okay like nga sibafumba nti bampita naye nga she moved in nga babeera bombi naye nga omusajja beebaka omusajja naye nga okay like ng'omusajja buli wava ku mulimu ajja n'amubuuzaako n'alya emmere n'akwaki namaani n'afuluma ebweru nga there is the other girl gwayogera naye nga buli nga nonaamumugambako nga lwamugako amugamba only she's just my friend I feel more comfortable mugamba ku lunaku lwange we lubadde than you. Naye nga lwaki mba feeling comfortable ng'azuukuka ne ku mwendo ogw'ekiro n'afuluma wabweru to talk to the other girl nga I feeling comfortable otulo tetugenda munyumira bulungi nga tasoose kwogera naye. That's a red flag. Nti olina kyotakola gwe mu makaago a friend that kyakola. But then you can do everything for a man. If you do everything for a man, if you do everything for a man, yes, asobola okukola ekyo, but the man will always come back. Waliwo yangambye mbu abawala tugamba mbu we do everything for a man, but in actual sense there is nothing like everything. You do what is comfortable for you. No, but this is a relationship. Tukola kyetusobola. But oyinza okusanga oli nga buli kyolina okumanya amaani gakimukola. Ati kakyolaba, let me tell you, I'm being honest. Oyinza obba nga olowooza omukoledde byonna. Man, I've seen women going back to school nga bamanyi okufumba. Nibadde mu masomero ne bayiga okufumba.
as we grow, what you women should know, as we grow, tumeetinga abantu abafumba. Let's say, I'm giving you an example of cooking. Let me tell you something. Olaba, this is what they call growing together. Liane sobola okunsanga nga yesimanyi ofumba naye nga sifumba biri gwe byoyagala. Kati gwe woba omanyi, you can hope nga we tugamba nti you're my boyfriend, tweyagala, nonyamba nokwaki nonjigiriza. But anyway, it depends on the intentions zoyina nange in that particular relationship. I'm being honest. Abakazi batamanyi fumba tebagala kukiza tamanyi fumba. Omukazi atamanyi fumba ne omugamba tamanyi fumba olutalo lutandikira. Kisinzira ku intention gy'ayina ye ng'omuntu. Kati bw'oyinza kuba waba akwagala nga tagakuluzinga ajja fubola nti ayiga. Omanyi waliwo state mu relationship nga your girlfriend will not be smart, but because you love her so much, ogenda kyomugamba nti tali smart. Then kati awo oba tomuyamba ndi it's not that bagamba ensobola ekwagala yeekugwa ku bbwa. You can't keep quiet ng'olaba nkoze ensobi because you love me. Because if you don't tell me njabba bwentyo. Nenkola ekintu ojja kungamba Hana, that is not right. Bwe nnyambala ekintu naye osobola kungamba naye Hana ebyo bitete ebito tebikunyumira. I mean, oba olina okungamba gwe mwennyini ky'oyagala so that nti oba oyagala nnyambala olaba ali mu kiteteeyi n'omwegomba waliwo kye tuyita stages in courtship. Sinti buli stage tubeerako mu courtship ngenda kugamba ekintu. But you tell me along the way. Yes, anti kati abakazi balemala. Tulina olugero lwe twageeza wano n'agamba okalabira ku nkoona kakyama mamira. No, it was a mistake to branding. Naye sobola kulaba first day, second day, first day, yes, maybe you're nice, you're good, nenku approaching. Second day nempuliranga very smart. Naye bikira nakakulaba yesterday. Nyinza otya okugamba nti watya nenkugamba nomblastinga, watya nenkugamba netutaddamu kwogera. Jukira I want you, I need you in my life. Nkwegomba. Nyinza okulaba admiring, nenkulaba nenkugamba. Kati omukazi wajja ogusooka najjira mu kipale kya mukwano ex we kisooti. Kisooti nga kiriko n'ensawo kya kaki oluusi na kijjini baakisala. Oh my God. Negujjaze gwa Chelsea najja nga akunnumba. You're good because you've seen them for a while and they act based on them, tebalina mizemiri bla 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 azze n'ekisooti kye kati omugambyeko kati okwamugambako ng'ali mu kisooti. First of all, they'll get that perspective of this guy doesn't care. This guy is he's a free soul. My guy is a free soul. No nyambala chenjagala, my guy is okay. So, I'm moving on with that. Your guy is a free soul. Kati nze nakusanga bwenzi and I'm trying my level best to kuumba into my direction. Olusi omukazi agenda kulemererwa ki understanding, olusi agenda feeling offended. That's why nze mbajogera n'abantu. So kane nkugamba, am I in the right space okugamba ekintu n'otanyiiga? Because let me tell you, Liane. Olaba kyogambye ntosobola laba muntu mulundi gusooka n'omu approaching biki ebyo. Kyova you take time. Olaba this courtship nga relationship yakatandika. There is that time together these first weeks. Oba studyinga munno olabe ono biki anyigira ku level kinti ayanguwa okunyiiga alwawo okunyiiga oba kwaki nosooka n'omanyi omuntu notuketsa noga kati tugeze nga maze like one month oba 1 month and a half awo nomanya nti kati ono wonna mugamba ku nsobi ye nga mpise with this approach ajja nyiiga oba tekijja munyiiza nosooka n'otegeera omuntu wo before. Abakazi oba abakyala oba ebitonde ebikyala balina ekitonde mwena kyemutamanyi okusalawo bbeera ekintu. Omukazi asobola okukeera ku makya n'agamba leero ngenda bbeera fala okkiriziganya nange. Omukazi asobola okukeera ku makya n'agamba eno wiiki ngenda bba musiru n'asalawo aba omusiru. Bannaaye nze kankubuulira abasajja balina osooka ne batuwa doctorate of manhood nga tetunayogera kintu kyonna. Kuba okukkiriziganya n'eki okutegeera ekitonde ekikyuka nga kannawolofu wekyagalira
naye ya mudi kati ojja n'omusanga ng'ali mudi n'omugamba banayo yambadde ekipale ekibi aze ne mundu ze eza hostero oba mundu ze ezeewa maama we n'omugamba banayo ekipale kyo obutawuli otandikira awo iwe hera anti kati awo omanya najja ulira Yvonne nakubira Kadash Mwana, where do you know this guy? He doesn't love me. He even said my shirt wasn't nice. Can you imagine? My jeans. People call me stylish on these jeans. These jeans were bought at Brian. oh my god And this guy feels like, by the way, guy techimanyi na fashion. Let me tell you, Kadashan, I'm done. Oba gasajja agavuga abaaki. I know Si kyeki. Let me tell you the Kardashian kirabirawo. Kino ekisajja Kiganda. Ekisajja Kiganda. This guy is Muganda. Nzera katika kubira Kardashian, I can't live with a guy who can't understand me. The fact that tategera mpale yange just a short. Kachitegera nti eri ku fashion. Nze kamuveeko. Let me tell you my friend. Ngena funa wachi me by the way n'omuzungu yawadde ankwana. nedda no wallahi okisusiza tokibrandinga nnyo No, kubanga but then, ndi mukyala, ndi mukazi. Naye ng'osanze omukyala ng'ali mudi. Nze n'omuzungu yawadde ankwana. Let me go with my white. After all, he said my pants are good. Kyokka empale okimanyi naye ya Gucci. Ng'osanze omukyala ng'ali mudi awo muvaawo bubi. So, anti oba nkugambye osooka n'omumanya n'omanya ebibeera bya mukazi wo Kati gwe nkulaba nnyo. I'm being honest with you. Ojja ng'oseka n'otula n'ongamba by the way I'm moody tonsemberera. Now if I'm your boyfriend, I won't know that you're moody. You're smiling and you're saying you're moody. No, like, anti mba sina laga buli omuntu amudi nyinza n'obba nga saagala kukuba kibeera kyange naye nga Anti kati yoyinza okujja n'enkuwa hug. Kati mu hug nonga naye babe you didn't use a roll on or you're not on a body mist or kati olwokuba oli moody. Kadash. Can you believe this guy is saying tepunye enkwawo? Can you believe? So that's Okay. women. That's women for you. on that topic, tubadde ku mukyala acheating abeera atya. So I want to know the reasons. Kubanga omukyala oyo agenda otuuka okucheatinga mu bufumbo bwe nga either waliwo ebimunyigiriza nga either waliwo ebitatambudde bulungi nga waliwo ebisobye omwami nga ye nga tabikoze nga muliwo ebyambi byatakoze naye ate mulimu nga ye omwami amukoledde buli kimu but still nga yekaze okitegeera. So we need to know biki ebireetera abakyala okucheatinga mu bufumbo mwe bali okucheatinga mu nze ngenda sooka kogako eno point. However saaba si nti abakazi bonna bakola ki bakiraba oba bakigenderako, but it takes that one woman amanyi kyayagala oba amanyi intention ye mu relationship okufollowinga kino ekintu n'amanya nti wano wendi njagalwawo oba am valued oba am not valued. Cheat, but ensonga eyinza okundeetera okwenda kubanga yali endeetedde nako yali in my past yali endeetedde kokola ki okwenda. It's like Luyan. Okay, it's like wobeera mu relationship n'omusajja jjukira ffenna abasajja be batera okwogera kino nti noonya mukazi anzimba, but then naffe abakazi wobeera mu relationship osobola okumanya okusinziira ku bikolwa bya bbaawo n'omanya nti wano wendi bambalira mu future oba ndiwo just for a short term relationship. Kati nze nsobola okubeera n'omusajja nendaba nga bulijjo nkoma okwogera ku biseera byaffe eby'omu maaso oba okumuinvolvinga mu bintu byange akublastingirawo n'akulaga nti yes oba okitegeera aba alaga nti toŋŋamba ku future yo cause sibiriimu oba okitegeera nobaako kale nga olina ebintu byoyagala okumuengagingamu olabe nti muli yes elebyo obwo obuntu obumu like telling him about your future bye mwagala okukola kozaaba bwe mubeera mu relationship eri intentional nga mwenna muli ku same page mubeera nga mwenna mwagala okwezimba omusajja akuincludinga mu future ye nawe womugamba ku bintu byoba nti I want to do this business naye mpa ku magezi what's your opinion should I do it oba biki nga ajja twala obudde akugambe naye oli atakwagala like aliwo nti for a kaseera buseera ajja naye nga
Eliyo okwagala hananga ono omusajja agenda kwagala nti akwagala kulyako buli nti wayagalidde akuyita oba just kwagala mubeerawo mu ka relationship nti mwekali naye nga like takulaba mu future tayagala beera naye mu future nga ne bamubuuza omukazi we w'ebiseera bye eby'omu maaso agambirawo ndi single woba omubuuza ku mukazi wange w'ebiseera byange eby'omu maaso gwe nnina kati ndi single nga takubala kati gwe ng'omukazi anoonya omusajja like gwogenda owangaala naye gwobalira mu future ye gwokola kiwalaba nga omusajja bwogezaako okwogera ku biseera byammwe eby'omu maaso yes come akublasting akola ki then sweetheart otuketsera n'okoowa n'olanga okooyo ng'omusajja we mukola programu ye yeerabira enkeera yes abasajja gye bali don't look at me like that eri omusajja ng'ogenda kola naye programu leero enkya hani tulina ogendako ku deeti olunaku luyite nga hani takukubiddeeko yadde naawe kennyini w'omukubirako akugambe oh I forgot I didn't even have it in mind oba okitegeera nga weerabidde yes osobola okwerabira osobola obba ng'olina ebintu byokola but when I call you negamba han we had a program today Sabwezi bikino ngamba did I even say that sibijjukira byogerako si kudduka wa kadash omanyirawo woogwa yes ebisindiikiriza abakazi okwenda naye kyova laba nkugambye we are all human we forget okusinziira ku schedule zaffe bye tuba tugenda okukola yes Luyan osobola okuwuliriza nedda ono amanyi okwekulako waya fena tukimanyi no si kwekulako waya nye nagamba nze ne relationship ngitadde how can you forget a date like a date oh my god the date no okay let me tell you we agree osobola okwerabira but when I call you nze nenkujjukiza try to send I forgot naye kye wabadde wakyogeddeko neri atagenda agamba nti nerabidde naye saakyogeddeko byali okwogera ebintu ebisobola omuleetera okukitinga in a relationship I mean that is her yes ate nga bituluma abakazi abasinga cause I have friends abakiŋŋambyeko kituluma abakazi abasinga why do you forget a date and ne woba weerabidde okusinziira ku mirimu gy'olina wuliriza Luyan wait osobola okuba nga you're this busy man nti schedule like you're always tight olina emirimu eno neweerabira but me when I get time nti oba time ya date yaffe natetuuka nenkukubirako negamba han obadde okyajjukira ku date gye twadde naye oba do you remember ntwakoze ku program yes oyinza obba twagikoze neweerabira it's understandable ne Luyan eri omusajja agenda n'okugamba ekyo saakyogeddeko like we didn't make any program gye bali ng'agenda kulabisa ng'omusiru nti olimba we didn't make any program I mean singa twakoze program singa mbadde nzijukira koza abasajja abasinga temwagaana kukkiriza nti you people mwerabira oba mukolaki oŋŋambirawo I don't remember saying that maybe you're mistaken oba kyobaki I don't remember yeah. let's try to put it I'm a representative. The guy representing my gender. You're representing your gender. If I'm your girlfriend, right? You're to making a program. No number hand like sawa mo obabi tugenda bera cafe Javas. Okay, babe. Tugenda bera cafe Javas and stuff. Kati butuka sawa bwebu sawa emu onkubiro ngambe nga wetegese n'okwetegeka wetegese ongambe be obakali n'oba otuse sawa 10 ngambe you know ngenda bera yonza sawa bweziti I think oba ojja kunsangayo oba do you remember what we talked about nengugamba babe what are you talking about I don't remember doing any program nawe I don't remember saying ngenda ku date nawe what are you even talking about I'm in my bed okay kasukemba boy kumwe kulikia yera with the birthday boyfriend kunze techimbera kochikwera ngono yera birthday boy na techikwera good we have one so let me use her specimen why now a birthday awajera bila a birthday sitafa banga sikawa timati yajera bila
a birthday. Omanyi tanga ali single. Sigambye nti boyfriend gwalina kati yerabidde birthday. Ngambye ani yali yerabiddeko ku birthday boyfriend we. By that I mean from when you started dating to date. Yagyerabira engeri gyasaseemu nga equation yakapopinga up yagyerabira ate yagyerabira. Okay. Waba tagyerabirangako kala yagyerabidde by force. Okay. Kati What's your point? my point is a birthday runs for a whole year. Omwaka mulamba nti wenkukwana emu ku byensooka okubuuza when is your birthday. Am I right? When is your birthday? What's your favorite color? What are your hangout spots? What's your kind of music? What snacks? Or you know what I'm saying? Right? So a birthday is one of the things we get to know nga twakatandika relationships. And it happens once in a year. I will stand and talk for most people. Ebiseera ebisinga birthday y'omuntu tagisettinga nga reminder mu ssimu yo kyamuyogerera oba obanga tolinayo bakyalibo busobola buuza. Now the best relationships that survive longer are relationships where you don't have mutual friends. Nti oli girlfriend wange naye mikwano gyo gyonna ssaako temuli kyali wange. Those relationships see many birthdays, right? Anniversaries. Nti sina gwe ngenda kukubira kubuuza birthday. Okay? So if I can forget a birthday obanga mbadde njimanyi naye in specific mweyo wiki ya birthday wallahi obwongo ne bukivaako. Nkujira kati olaba werabira ekintu ekibaddewo omwaka mulamba nga kirina ne specific designated date ate date gye twasetinga otutegedde bulungi date gye twasetinga tuyinza oba tugyogeddeko leero nga it is tomorrow, but then if you tend to forget nenkukubira bulungi essimu nongamba babe osokungamba because I understand osokungamba babe nerabidde okitegeera I forgot naye it's okay, let's do it again tomorrow or let's do it again next week. Mababiri no like I'm telling you kati kankuwa response because I'm trying to defend her point. Yes, I understand and I'm not against her point. Yeah, I'm really not. I'm just trying to justify the fact that I can forget. You can forget. Actually, the issue is not about forgetting, but the issue is about denying. Listen, I can forget and totally forget we had that discussion. It's okay. Bana, ebintu bibuba abantu. Waliwo ebituzunza left right center. Yeah. You may never understand, but let me tell you. Let me tell you something. Yes, my girl is my girl. Naye, man. If you choose left, right, and center, and you even forget your second name. You even forget your second name. Yes, being unwanted is okay. Perspective view. What do you think? It's okay. Abakazi abamu muze yeah nakyogeddeko from the beginning kikula kya muntu si mukazi si musajja ye keswe nasa by the way ndiyo omukazi asobola okwenda nga talina nsonga ntuufu tulaki kozi omukazi osobola omuwa buli kimu ng'omugulidde emotoka omugulidde buli kimu nasanga oli just amugambye obugambo nakkiriza era omuntu gwe mmanyi ye muze yeah guba ye no ayenda you're not flirting. Yeah. Like you flirt with someone on the phone. Kati ye achisusa no chisusa. Namala nayenda. But flirting is also still cheating. No, okwenda. Nemutandika ne relationship. Okwenda. Njagala kujjayo ngeri. Omanyi. That was backstage, you're flirting, but backstage. Flirting is now. Omize. First of all, oli kibakikula kye nga yekimwanguyira okugabako. Kati ekyokubiri ekitya abakazi okwenda. Fera tukiriziganya nti waliwo balina omuzungu. Kati waliwo abantu nga they love being loved. Waliyo oflatinzeko n'omuntu nemuflatinga and you feel like nojjako essimu and you feel like you miss talking to someone. Yeah.
It happens. It's a normal Yes. thing. Now, that also leads to this thing. See, you flirt with someone, bitani kange byokusaga, hi. What's up? Nimutani ko flirting. But By the way, olabe ekyo kigenda okujja sometimes I'm not saying nti bonna not in bad faith abakyalo abawala. Sometimes yinza okuba nga ndi awo nga my man is already busy. I mean my man can text with me tasobola kunkubira simu nenfuna this humble soul kamuzitera humble soul na textinga mutabani wa Farao na feeling that gap that my man and feelings netuko kutsana ndaba oh my god yeah nga you have no time for me and netuko itsera nembera nga I'm addicted to the other one ampo obudde gwe bwotampa aflatinga nange gwe kyotakola okomawo oli munyiivu you don't want to talk to me kasera oba you're busy you're looking for money you're moody you're what and stuff kali ku sente n'obudde oyagala ki? No. Everything is not all about money. Singa everything was about money, singa abakazi tebakyakola abakazi mutusobera oba mwagala ki? Buli kaseera kiba ku ssimu tekikola naye wavu butuluma tompa budde. No, you have to strike the balance now. You have to strike the balance. Let me first break this one. So, flirting n'osukka notuka ekiseera ng'olowooza ku ki ku guy notuka ekiseera nga guy buli kimu ye guy notuka ekiseera nga bala tebikwatako okujjako guy before you know you start hanging out with a guy anti tosobola kikola ku boyfriend wo nga abadde as me nze nganze sigamba nti oba nali nkikozeeko naye nga nze sobola wa muntu mulala budde if my man obudde abuntu. Yes, na I will never do that. Let's be honest to each other. Ebintu which will come from the time you say yes. Ebintu which will come from the time you start cohabiting with someone. Yeah. Ebintu which will come okuva ng'ozadde. These are all stages of a relationship. Huh? So tukkiriziganye nti wemba nkukwana nk'obudde bungi wogamba yes mbozi kale yes first weeks tusobola kwogera heaven and earth tuba tulina ebyokwogerako bingi netugeya brown skin netugeya abani netugeya natal netugeya esi netugeya you know what I'm saying we are still friends tweridde first time second time we are fena tubadde wembozi tandika okwesala netandika okukendeera emboozi mukutandika okukendeera olina kyobadde oli used to abakazi babakwana sinanya mukazi sinza agamba nti kireetera abakazi okwenda bakwana nnyo I mean babatonda bakwana nze sinza nananya girlfriend wange nti bamukwanyi era buli musajja yenna aganya owulira mukazi we nti bamukwanyeko ate tetwagala nammwe temukisusa no abasinga luyan oyagala beera ne mukazi gwe batakwana yes nga tebamukwanye olina obuzibu. Let me tell you bine tunjogera kwegumya naawe ani abagamba nti nze mbaawo nagamba nze bayirawe bebe njagala nnyo nga bakwanye bebe ani yakwanye leero owange bebe my guy likes it when bamuyita bamuyitani mwogere bamuyitani. Now, okay, let me be honest. Okay, let's leave that. Yeah. Let me be. Simani, I'm being honest. Maybe it's our generation. Or is okuja mu comment section nagamba njogera nnyo oba nimba oba kubanga yava mu generation ndala. My generations handle situations differently. Nze abantu bamanya ba generation yange nze kinyiiza era bro tukwana mukazi wange nolowooza ndi musanyufu nze sikyagalira ddala. Let me tell you. No, newoba stranger nga sikulabangako. Nze wokwanira mukazi wange we are enemies. You're signing a treaty of enmity. Tetusobola kukwatagana. Naye era kinyuma nnyo omusajja okuwulira nti mukazi we bamukwanya. Kikwongera nnamu okuvaluinga mukazi okoze oba okimanyi w'omugayaalirira eri waliyo abali ku pending abali like their hands are open to receive her anytime omugayaalirira. Do you have a life full of pressure? No, I don't. Kati lwakize nkugamba nti nsanyuka nga bakwanye nga ndi ku pressure n'obitwala. Tabeera pressure. Mbo nayongeramu ka pressure
that's a lot of bullshit, man. Tabela Let me pressure, tell but you just learn to value your woman. Teri ya kulaninga ku valuinga nagenda okwananga se ku valuinga ndiye nagamba mu relationship najja kunjigiriza ku valuinga. I already value you. I don't want another person. Going nsonga zondala, but me, my man likes it. Ngamugambye nti hani. Bamuyitani. No, I'll protect his name. I'll protect his name, but you have to be proud. My man is a big brand. I'm protecting my man. He's a big brand. Which brand is bigger than that person? My man, Mr. DKS. Katika nkubuuza ko kino ekintu Uncle DKS wabanga ava mu generation gyenvaamu nze ndi wa vawa ndi mu Gen Z. I'm a generation Z guy. I'm not a Gen Alpha. Gen Alpha batandikira mu 2002 and 4 and above abo bano ba Gen Alphas. Naye ffe munaye mu generation yaffe eri between millennials and alphas tetwagala tukwanira bakazi. Era ensonga ezimu kuzaawulidde emikwano bakazi na ssente. So teri musajja ayimirira okujjako okunyumisa emboozi n'agamba nze nsanyuka nga bakwanye n'asanyuka. Lindako we wajjayo omusajja nga alina testi zo nedda olaba ensonga lwaki kiri bwe batyo kozi omanya nti omukazi wo talina bisiraani. Mukyala DKS kansooke nkunyonyole mukyala DKS omu bwati kansooke nkunyonyole kino ekintu bro. The reason as why organizations have risk assessing abantu aba assessing risks teri muntu ayagala gwa muloosi, teri muntu atatya, you know, nga gwe obeera onogamba Mr. DKS atambula ne flower. Flower is a red. The same way Mr. DKS will see me with you nga sikwanye nako anyige. Wait, kujira kati wembera naawe wobera ne guy nga kyaliwo nnyo, is it okay with him? Let's say Farhat is your good friend, right? You think if Farhat becomes over, Mr. DKS are never happy? Why isn't he happy with that guy? He's happy with our Kwana. No, because our test. Nga sina friend wo. Actually, ngana stranger. Kajamanyi chinti oba Kwana. Wachanga Kwana avuga Range Rover. Like, and kata wo testing la patience gundi, wo testing la mukazi wo no wesigwa bwe ne patience. Teri gwe batwalanga tagala era gwe batutte abatabadde wo. Katonda yali atwesiga mu lusuku lwa Eden. Yeah. Natonda with a bright conscience, without sin, without anything. Yeah. Katonda abalokole bajja kunnumba. Naye senga Stanley teyaliiwo. God wouldn't have lost us. Let me tell you, if I were God, Stanley Sali Mutonzi. In that same perspective, I won't bring the devil next to my woman. I love my woman so much, I don't need to know enough way, ne impatience ye. I don't need to know. So, bro, don't come close to my woman. She's mine. That's why. That's no. I'm being honest. But then, ochogedde bulungi ku generation ye. Yes, maybe generations abasajja abakulu. Kati anti uli akugambye Mr. DKS, right? Ye generation ye. Yenga ku ye ku perspective ye awulira ye kibachi akyagala okuba mukazi omanyi osobola okwogera bwoti noga babe I don't have issues with that. Babe, it's fine. Oh yakwanye. I have a young sister. Let me tell you a story. It will be okwane. And guys out there, I have a young sister. My young sister, one of my young sisters. I have very many young sisters, but one of my young sisters in specific. One number Shivani. One of my young sisters, the celebrity one. I remember the celebrity one. The one in Alimu modeling. Jagara ayawukane ku baganda. I have a young sister. Bwe bali nga ngamba buli amukwana. Whatever they call a sister. Oyina sister omuka. Oyina sister omuka. Yalagamye ku amukwana. Senior 1, senior 2. Nze gola wanga nyumba. Nze nganze gwosanga n'obwana obulenzi nga mbugamba gwe va ku muganda wange blood. Nze waliwo omuntu yali akubira sister wange simu sawa nyeze kiro nengimusikako.
Nonga, bro, what do you want with this chick? This girl is a young girl. What's up? Sijukira muganda we yasemba ko ngamba bamukwanda. Era ntula onengamba nayo omuwala. Ngata kyangambako and she became more pretty. She got a bigger vision. She's a celebrity in her society. Kati mutedi bamukwana. Era nze noonyereza nnyo. Nga lwaki onoonyereza? Muganda wange muto wa myaka emeka? 14. 14 kati ogera kumpewo nti si muto. 14. Kale muto tukkiriza muto. So kati ze sisobola kukkiriza Sapet kusemberera mukazi. Era sijagamba nti abakazi beena kubanga babakwana. Okujjako omukazi ayagala okwenda nga bamukwanye yayenda. So that will be another topic. Yes. Ejja kubeera episode y'oluddako. Yeah. How would you feel bwenga omusajja abakwanye mukazi wo ate nawe omukazi how would you feel? Nze nkimaze sijja kubeerako yo show bubi. Awo wennyini mwebale nnyo kubanga mukyekuumidde ku Brown Skin Events. Tubadde n'akatebe k'omukwano. Mu episode eddako tugenda batwogera ku mwami gwe nga gwe owulira otya nga mukyala wo bamukwanye. Najja nakugamba manyi babe oba daddy guy gundi bwati ne bwati yankwanye oba gundi ne gundi bwati yankwanye ya daddy so muita bao so muita daddy zete mumpitanga daddy you know so kati owulira otya gwe nga gwe babe daddy honey owulira otya nga mukyala wo bamukwanye then n'ekirala kye tugenda okwogerako kati era naawe omukyala okuwa perspective yennyini owulira otya nga omukyala omulala akwanye bbaawo obanga waali bbaawo weetolereddwawo abawala abalala how do you feel? Tugenda ba tukidiscussingako mu next episode. Mwebale kubanga mwekumidde ku Brown Skin Events, mwebale kusubscribinga, mwebale kutwagala. Amanya nsigadde nze Helen nga tuli wano katebe k'omukwano.